Amanya nze Nalugwama Irene abamumanyi Omuzaana Kayondo Irene ate era amanyikiddwa nga Mama Lususu. Mama Lususu. Mama Lususu waliwo abantu bangi awabeeyita lususu. Nawe ogenda batwala mu kkooti ki ekigenda nedda mukwana. Nze Mama Lususu Mukama yampa sirina budde bwantabi. Nzimba buzimbi kyenkola buli omu n'amanya level waako. Siraba nsonga lwaki nsika omugwana omuntu okumuwaabira ku kintu kyalaba naye nti tasaanidde ku kyeyita. So oli bw'aba yeeyisa erinnya eryange I don't think nina okulwana naye. Nina kumanya bumanya kikyasinga okwo. Lwaki akyeyisa? Okimanyi nti waliwo omuntu asobola okukoppa erinnya naye nga ye ayagala alikole mubi atatanye ggwe. Ensi emukyawe naawe kukyayiremu oyogere ekigambo Mama Lususu abalususu bantama kazi yavuma munne wano namuwamula okitegeera naye nga yena kyosensi gwe tokikolangako. So abantu abamu balina enzikiriza egamba mbu erinnya bwe likulema mu bulungi likole mu bubi, which is a big lie. Sikyekiririzaamu. Erinnya bwe likulema mu bulungi weezuule kiki ekirungi ky'okola abantu kye batayagala okifuule ekirakolemu ekirala kye baagala. That is it. So kakati erinnya lino Mama Lususu. Erinnya Lususu buli omu kojja Lususu jjajja Lususu senga Lususu anti Lususu biki erinnya Lususu byani ku mwenna abantu baagala naba confusing n'abantu abali eryange okuva 2 nawe okimanyi. Nze nnyinza okuba kimanyi. Erinnya lino ani yalireeta? Lyajja litya? Nze nalireeta omukyala yali ntuumira mu saaluni ya mukyala Kawuma kubanga yanyingiza mu kizimbe ekyo. That was 2008 nga ntya n'okuyingirako edduuka abanga mbakeeti ziri expensive sente baagala za myezi gya mu maaso nga nzitya. So omukyala oyo mukyala Kawuma saaluni eyali ansembezza abantu benakolanga ku nsusu ze bagamba omuwala oli maama w'olususu lwange wabula yaluzaala lwali lubinya maama w'olususu lwange wabula yaluzaala. Then bwe lyakwatayo ku Galira yawuka nga bambita Mama Lususu basobola kumpita nabbi w'olususu bwe batandika bambita Mama Lususu. Kati Mama Lususu bwe lyakula mwami Kibuuka Andrew Benon ne Ssenkubuge ne bampita ne bangamba manyi tukubye ekintu kino abantu bakitegedde naye are you registered? Olwo nga balabye abakopi nga bakopye n'ebifaananyi bye nasooka okupozinga ebyokukola emikono bwenti n'enviiri nga n'erinnya balyefaananyiriza abamu balyetuumidde eddala ne baŋŋamba dduka mangu ku URSB oregistaringa erinnya eryo waliwo abalina mission okulibba wakikola nakikolera nengenda nendiregistaringa bulungi nnyo document zonna nzirina. So erinnya lyo liri copyright kyotegeeza kati bano abazanyira mu lususu oba kalususu nako kaako oba waligesalinga Mama Lususu kali kalususu omuntu asobola okwegattako nakateekako byonna nabiteekako naye nga bw'omanyi nti amateeka gaffe mu Uganda ge tulina oluusi oba lutamanya oba nkitwale nti agamu gaba mawejje ogenda n'osimuula olutalo ku muntu n'omugamba ono yakoppa erinnya lyange n'akukubisa ssente n'ovaayo ng'owanguddwa. N'olwensonga eyo bw'oba olina bizinesi name ennene ng'etuuka n'okusikiriza omulabi n'agamba kankikoppe wakiri nkyekuuseeko nkifaananeko manya nti byokola birungi mu bibeera nga birungi ate omanye nti byokola bituufu. Si kiwa nti waliwo omubbi nga tugeze nga mubbi alina erinnya lye lyetuuma erikambwe oli n'agamba nti kandyetuume katugeze ono ye Badman nze kanetuume Badman is Diraman olwokuba oli yeyise Badman. Of course abaako nekyakopye Badman oli kyakola ekirungi n'alyoka alyegomba bwe libanga liri aho oli okumita Badman agamba lwaki ompisira erinnya waba muntu wamutegevu ayinza n'okuba ebikonde n'agamba lwaki ono omukazi ampisira erinnya oba n'omukwano ne gufa ku ssaawa so nze ngamba nti omuntu buli lwakoppa erinnya lyo kikwongerako kikuyamba. Nze kyanyamba olw'ensonga nti nali ndi awo nga Ministry of Health empadde ebbaluwa empita to be trained. Yes bagamba omanyi abakyala bano bakopya ebintu byokola naye babikola kifuula nnenge
ekiseera kigenda tuuka nga babayoola mwena babayoolere wamu ate nga byokola Babatwale tubitegeera n'ababaatisa. ne baŋŋamba you know what va mu babaatisi jangu oddeyo o building up authenticity. Nga tugenda waawo soke tukone kano nalaba banno bayombera sente za Museveni tantutewa Museveni biki ebintu ebyo ate emirimu kiki ekigenda wabirabako ekintu kye balina okuvaamu n'okwejjiramu ddala kwe kulowooza ku ssente ey'obwereere. Ssente gye balowooza nti eya Museveni gyeri ey'obwereere. Museveni bamanyi nnyo be bakifunamu, that's what I should say. Naye woba omanyi nti oyitira ku Faruku n'ogenda ku Simoni n'ogenda ku Seguya n'ogenda ku Doola n'olyoka otuuke wa Kabushenga, manya nti Kabushenga bw'akuwa ssente olina okudda gy'oyise ng'oziga kyeyina olina ogiyitamu yonna otagiyitamu bullet alaali teyeetaaga kubeerawo mbu ogoba ssente gundi nyambaako ntuusaayo gundi nkubirayo akabega njogererayo ebirungi buli gw'oyogera naye n'omuga nti ngenda kufuna ssente era bwe zifulumayo olina okudda mu kyeyina eyo in a smart manner n'oziga bukakkana ng'afunye obukadde 5 osigadde n'emitwalo ne miliyoni 7. Ekintu ekyo abantu babadde mulaye tebakimanyi, bamanyi nti oli wakubira paasi n'ogwayo olina kukuba kkubo ddala. Ani waliwo n'owootugadde bagamba nti kati nyabo wano wootuuse ezaffe at least 50% esigala wano sooka olusubule. N'olw'ensonga nkiragamba nti abakyala abandaba abalungi mmwe abanoonya ssente sooka okole erinnya omanyibwe. Bw'omala okumanyibwa ensi ekuteekemu obwesigwa ne president ajja kuyita privately ofune ssente akusisinkane bakuwate ssente bazisuule mu mmotoka yo bazisemu obusawo nga 5 obuwumbi 5 ogende okulaakulanya emirimu gyo mu kifo ekyokufuna ssente. Ensi neekutwala nti ofunye ssente za kamera naye ng'akyamazima ebuwa totuusizayo yadde miliyoni 3 oba weerimba olwedde olabalaga nti ofunye naye nga nekyofunye togenda kugulako ploti ozimbeko. That is the problem with some people obutamanya nti ssente eno gye bali mu kuyayanira gye bali mu kuwanaliramu omukulembeze oba okuwanaliramu ba competitors bano ba opposition simanyi tebagaba ssente ne bwanazikuwa nobody is going to give you money nga tozitegekedde ozifunemu. Olina kulongoosa mulimu gwo kumanya wa olina okutunuulira. Olinga ngamba maalususu nti abamu ku babadde bakayanira ssente za Museveni waka waabwe munafu tannatuuka ku basooke banyiriza emirimu gyabwe basooke bakole ebituufu balina okukola. Buli lwokola ekintu ekituufu omuntu akuyayanira okulaba who is Mama Lususu? I want to see her atifaanana atya akola biki bagambe nze njagala obagambe. Omukyala yatandika okusiga abakazi n'abasajja wano ovakedo mumundeetere mulabeko akwaniriza with passionate n'agamba no, this woman has to be awarded, has to be rewarded. Yegwe togamba what she has been doing. Simanyi nina abantu 15 simanyi bikina group kati tukeze ofunye obukadde 5 abakupangidde obawaddeko ne b'osanze mu kkubo obawaddeko ne b'osanze ku mulyango obawaddeko ne b'osanze eri munda nga bazisayininga abazikusayiningira ozikukwasa obawaddeko eno gurupu gy'osakidde ogenda giwa ssente mmeka kokkana nti gundi yajjayo ssente abantu 15 zasakira nga bagamba nti gundi yajjayo ssente zaffe wa pulezidenti n'azirya bagenda kuliisa by'otalidde. Nze ngamba nze nina ekibiina bakiyita grassroot nga tosabanga Gwamala Dembe tulina ekibiina kye bayita grassroot. Tugenze tutambula mpolampola abakyala baluka ebibbo bazibula amaaso abaluka ebibbo baluke abaluka emikeka baluke abakola ebintu ebyemikono bakole mukole ebintu ebirina art mugende mu art industry ebyo batunda ebintu ebaguza abazungu crafts muyige ebintu bino obubbo bono babuluka bati obuli ku mulembe bono bati nekedesa abakazi ebyatali enaku zino ezitayokya baziwumba batya obuntu nga bono obuli ku mukono gwange babusiba batya olina kamusikiriza okugula ekyo kyokka kimala okuwa abantu obugagga nga tobasakidde na ssente kuva wa president
president alabe kiki mukozeewo nga muzimbe ne hall buli omu alina waakolera ebintu bye agambe no ono bababazi mbajjeewo mbawadde ttaka gindi mugende mukole bwe muti abalusi b'ebibbo mbajjeewo muluke ebibbo nga mubikola bwe muti ne bwe muti naye ng'alaba nti olina ky'otandise tewali kyokoze ate osaba sente ekibiina olinga agamba nti bonna b'osoloza mu kibiina b'ogenda okusabira sente baleze engalo tebaleze engalo naye bati balina mikono n'amagulu waliwo ekibiina kye twogerako tugeze omuntu asoloza ekibiina ky'abalema abatesobola bakiggala bakasiru okiwulira be beetaaga okwogerera naye abantu balamu balina amagulu balina emikono mutuule mukubaganye ebirowoozo mukolewo bupate muwanirize abantu abalina vision ab'enjawulo bababuulire nti bannange nze bizinesi yakati yange nagirandisa emitwalo 2 si where I am now oluvannyuma lw'okulemerwa okufuna emitwalo 3 okugenda okukola comprehensive nursing stroke midwifery Mulago nafuna emitwalo 2 nengende wabalebano ne bangamba tebajja kumpola bizibu ne baŋŋamba kozesa sente z'olina era nenzikozesa nengenda ku chaachi ya Victory nenfuna omukyala yaŋŋamba kanakawala nkalina olususu olulungi nenkawa ebizigo omukyala nemuwa ebizigo byange bwe yabikozesa naye n'alagirira omulala nengenda nga nandabwe nti ompolampola nze ngamba nti kyetwandikoze abakyala bwe muba mukoze ebibiina mwekuŋŋaanye musome mukulyetinga emisomo muyite abantu b'amaanyi abalina kebeekoleddewo bakoze batya ate toyita byabufuzi kujja kubabuulira entebe bagifuga batya bakola mugenda kudda mu byakubagana yita abantu abayise mu mirimu gya wansi abadde atunda buleega kati avuga V8 abadde atunda biwempe kati ninaku zina akola bwati atunda mabaati alina hardware be bantu betuwaagala mami watandika ne hardware ku kyalo wamala kati saa zino oli mu kibuga hardware yesinga obunene so bawa magezi bonna abaagala sente ewa pulezidenti ng'agamba simanyi bala muntwala simanyi gundi kati oganya okuntwala bikikusaasira nakuwa sente basooke kwekolerawo kyalo nkimanyi kyodrivinga ki sisobola kuvuma mu ntyana sobola kwanukula mu naye kyeŋŋamba nti woba owulira ng'oyagala pulezidenti akuwe sente sooka okole ekikyo kola kikwate kizimbulukuse kiyinza nozimbulukukanga ne pulezidenti oyo ku mulembe gwekizimbulukukiddeko si yaliko n'agamba oyo omukyala yakola ku mulembe gwa Museveni maama lusu twamuwulira dda awaadi bagimuwadde ku mulembe gwa pulezidenti ono aliko oba okitegera kyeŋŋamba awaadi tetuleme kuzikaka bantu kuzituula emidaali tetulina kuzikaka bukasizituula balina kumanya kiki kyetukozeewo kiki kyokozeewo nga maama lususu eggwanga oliyambye otya olitaasiza otya wavumirira ebizigo ebyerusa wakosebwa otya nakosebwa kinene obukosi abantu banzirukako wavuma banna abeyerusa abanayuganda n'obivumirira nogaa tubeere nakyo kyali kitya saavumirira bantu beyerusa navumirira bizigo byeyerusa olw'ensonga nti abantu bajja ewanga with different skin problems skin cancer abantu ngagamba amaaso gange gayero n'omugamba genda mudwali nagamba naye mama lusu nagenze amaaso bangambye ekibumba kyekyalwala mbabuuziza kyava ku kintu chemicals nali nesiga ku mubiri oli najja nagamba lususu ndadde ebipaapi mu feesi ne bwe neekuuta ne bwe nkola ki ne bwe mpisawo tube efaanana ntya siwona oli najja nagamba mama lususu nze gwolaba ano nina emyaka 25 naye abasajja ntya mbagamba nina 38 nga sikini ekaddiye omuntu eyalina obusundu obubiri nga bwakika ne bubuna omubiri gwonna paka neeri enkoma nsimbi nga buli obusundu obujjudde buva ku bizigo kati nensalawo neŋŋamba no I have to create up a slogan saakituza meeting saakola kya just walk up nembagamba no omweru asigale nga mweru n'omuddugavu asigale anti ng'oli kuba bizinesi z'abali abeerusa banno tekyali kuba kwali kuzibula bantu maaso badde ku butonde kubanga temuli kalungi osanyusa batono ne tusobola kusanyusa bulamu bwo pakapaka emibiri gyaffe gino tusobola okugikusa naye tusobola kukusa mwoyo gwe era osigala weegomba osigala oyagala ebyona byonna okubyewala mu nsi nze ngamba nti twandibadde twebereramu so gwe tokkiririza mu bizigo byerusa bantu sibikiririzamu era sibyetaaga ate sibyaga ate kati kenkuguse kenfuse omukugu nembeera nga ndi recognized by Ministry of Health then I have to teach people how to keep themselves natural. Kiki tuliko obedda nkututte eri nga olwo otandika otya
babagamba gavumenti yaddayo njujukirako emabegaawo gavumenti negamba bane muddeyo musome biki tugenda bakwata byebino era bagaana babakwata nze bali ompuliddeko nga bakatimamuvuyo era bwe nawulira nti UNBS egambye nti ekebedde ebizigo y'amamaso nagenda ne mbabuuza ebizigo ki bye mukutte bwe bangamba nti babikwatidde ejjinja ne mbagamba sitembe ya bizigo kisuubuza bizigo nanoonyereza abantu abaali ejjinja era saabakwata saabayita na bannamawulire I even have their pictures but I have never exposed them nga babatese kumpimu nabagamba bugamba mama lusufu kitegedde tetugenda kuddamu kukozesa linnya lyo kubanga nabagamba nja kubasaba sente nyingi gavumenti yabagamba muddeyo musome kakati ekyo bwe nakikola nekiggwa ne mbabuuza kiki kye musinga okwagala noga nti kati maama lususu okweyawula ku balala obutafaanana ng'abalala bwe bakola jangu tukutraining era ne bampa ebbaluwa that is the Ministry of Health nakyo kemu eyampita noddayo nosoma nenzirayo nesoma ebintu era bwe nasoma ndi amangu kwabo abaayita era nfunye workers pass nenfuna ne certificate ngaetegeeza ki nti olina kukola ki nsobola ogenda kati mu nsi yonna gye njagala and I present that workers pass ng'erimu stampu zange za Ministry of Health ne introducing a natural way of living oba South Africa oba Italy oba luddawa nzikirizibwa okukola because they have the workers pass from here eri babeera bakoonamu muki bukoonyi olwo obadde ne baani awo mu kibiina obadde ne baani bakitonsa ne bawaabo obadde ne bakimbowa obadde ne baani awo mbadde na bakimbowa mbadde n'abantu ab'enjawulo tubadde n'abakugu tubadde n'omumanyi bamita ojara mu kujjanjaba kansa ow'omunoothi ogulu gwowulidde ajjanjaba kansa ate ale stage n'abanga okyusa oteredde wano waba wa musaayi oba waki bamutikidde tulina amanzi alina ekika kya sikosewo kyajjanjaba omwana abadde agongo badde nakula neyegolola bulungi nabatikidde bulungi tulinamu bigi ajjanjabisa omuliro ne acupuncture enzijanjabe y'abakyayina tulina step by step ajjanjabisa obumo ajjanjaba obumonde bw'okumatu nakakujjako n'okasuula wali kati mama lususu omulimu gwammwe guno gubaddemu abafere bangi okitegeera kati mwe musomye waliwo abatabugumizibwako nagamba nze emisambwa simanyi jajja banteekako ebintu simanyi tubeera ku nsozi tuloota tukola kati mugenda bakola mutya abo abafere abatasomye nze kyeŋŋamba bikozi be bavumisa ekintu kyammwe tetulina kyamaanyi kyetugenda kubakola kubanga tosobola kulwanisa muntu kugaana muntu kkubo lyasazeewo okukola ki okuyitamu olw'ensonga nti waliwo oli asalawo n'agamba nti kampite mu kakuba akatono naye nsobole okutuuka gye ndaga oli n'agamba nti zikampite mu kkuba egazi oba bankwata oba bamufunayo obuzibu bangwa mu lunyangwemu kati tosobola kubabuulirira kati ogwo omulimu guli ku saidi ya gavumenti okuggyako abaana babasazeewo okuneeyungako okukolagana nange nga maama lususu tusobola okulaganira awamu kubanga sigenda kulya nsi yonna ngimaleyo twetaaga abantu abanaatwala ekintu kino mu maaso slogan y'omweru asigale nga mweru n'omuddugavu asigale nga muddugavu nene tegenda kutambuzibwa maama lususu yekka ate abantu batikidde buli omu alina kyeyakugukamu tagenda kulwana na maama lususu olutalo lwa maama lususu lulala nze ndi ku lususu abantu beekumye batya nakirala bazze batya ku butonde bazze batya besize batya ebizigo ebiri nakyo ebizigo babikozesa batya ze dosage balema kubyesiga muwawe gwe nosiga ebizigo ebikwerusa nebikwerusa mu weeks 2 neokufuuka muzungu nomusigala ng'obyesiga mu mwezi gumu emisiwa negirabika nosigala ng'era obyesiga emyaka 2 what do you expect bwekibanga mu weeks 2 kikwerusizza olwo obyesigidde emyaka 10 kikyosuubira mu maaso kitegeeza kigenda kumanyira byoteeka ku mubiri gwo tebyamanyira butafaali buli mu mubiri mu lususu enkomerero ya byonna era byoteekako bigenda kufuuka obutwa bwe bifuuka obutwa eyo skin cancer etuyita melanoma ereetibwa ebizibu kaposis sakoma kansa w'ebibumba kwegamba nobeerawo nga gwe obulamu bwo tebweyagala
abantu bagenda ne bagamba maama Lususu agenda atulimba ano mbwe ebizigo ebyerusa birwaza ekibumba ekintu kyesiridde kindwaza kitya my dear skin the biggest organ on the body for about phytotherapists oba aba natural chemo mu skin tukkiririza nti ekintu kyotalya tosaanidde kukiteeka ku mubiri gwo kyotegeeza tugeze nga katiubu keddwaliro bakakuwadde kaliko nti kozesa 2 weeks if symptoms persist seek medical advice bw'olwokuba kakuwonyeza embalabe kakakanyiza allergy n'osalawo n'okafula ebizigo by'okwesiga n'onyigira ne mujjeri gwe weesiga paka okitegera kyeŋŋamba omusawo oli akakola we yateekerako nti keesiigire wiikisi 2 gwe lwaki oyagala okitwale ng'ekizigo kye ekyokwesiga paka mu bulamu bwo awo wali obuzibu era awo nakyo kemo we yajjira netulondamu abalondemu abasobola okwogera eri abantu abasobola okubuulirira abantu abasobola okusomesa abantu omuntu wa wansi n'amanya ati maama Lususu kino akyogedde mu Lusoga akyogedde mu Luswayiri akyogedde mu Luganda kirabika kyangamba kituufu so nga tumaliriza lwaki abawala baagala okweyewusa ebiseera ebisinga birungi puresha eva mu basajja eno puresha evaawa peer pressure mu banne babeeramu agenda namugamba gwokyesiiga ebyo ebizigo bigenda kukola bati gwe mirampeki kola woti ogenda kubeera boti titolaba gundi kati ate obuzibu tulina aba half castes oli bwatunulira Zuwena aba alowooza nti naye yamirampeki okufaanana bwatyo okitegeera tulina abantu nga baazalibwa naturally nga beeru nnyo nga genetically jjajjaawe yali muki yali mweru kati ate neweesanga ng'ono eyazaalibwa nga muddugavu yandyetaze okufaanana ng'ono ekirala groups tamuzezeeta ebyo ekirala abaami baffe mwe muvaako ensonga eyo siraba nsonga lwaki owaana oli omweru nga Lusi musinga figa musinga obulumi naye ng'ekimbulako obweru bwokka enkomera yinza okusigala ng'akwagala ne mubeera wamu ogenda okulaba eyali omuddugavu ng'afuuse muzungu ogenda okumubuuza mukyala lwaki weeyerusa ng'akugamba nti nakusanga mu bbaala n'omukazi omweru endowooza nti olabika oyagala beeru nange nensalawo ne neeyerusa so ebintu bingi nnyo ebireetera abakyala okweyerusa nga tumaliriza maama Lususu okuguse mu ki nkuguse mu natural medicine and cosmetics production baba bakola bikyala nzijjanjabisa obutonde n'okukola ebintu ebiri organic byebasiiga ku mubiri gw'omuntu kyenkumanyiko gyojja ku TV yaffe n'osomeseza bwereere wekiri mukazi gwe oyimirira ku mbewo n'ogamba nti atasobola kujja wange sala akatungulu kola booti nywa weewonye tojja ndwawo kiraba mu basawo abakola ebintu true that bw'oba oyagala okumanyisa abantu kyokola tolina kubayita buyisi bajje buzibuwo tebajja kujja abamu babatiisa babagamba abo mubalaba ku TV bali expensive abo bemulaba baffere byebakola tebabitegeera wa amagezi ebyo yakulaba agenda akigezeeko agambe nti olaba ntesse ku kantu kano akazimbye ku kirevu ebisuuka ebiri mu nkoona yange nsizeeko katungulu kimu okumala omwezi mulamba biwonye ekitegeeza na kino maama Lususu wadde tanaba kisomesako ku TV asobola okukijjanjaba oba n'agamba nti zinawulirira ku TV kinakola ki kunasinzira okwejjanjaba ekizibu kye nnina naye kino ky'obuuza tannaba kukisomesaako genda yewuwe ku Galiraaya akikubuulire oba asobola okukijjanjaba oba okitegeera kugamba n'otabeera ng'oyita buyisi ate neweeteekako buli kimu gw'okijjanjaba ensundo gwosamira gwayimba alina akaleega waya byonna abantu baspecializinge mu kye bakola kijja kutubeerera kyangu nnyo mu Uganda yaffe n'okutwala mu Uganda mu maaso ne industry yaffe eya beauty naddala ku saidi ya beauty ejja kulaakulana tubeere recognized more and more naye nga tukola kye tusobola okukola bw'oba ojjanjaba birevu bibutuka birange nti nze abutuka ekirevu ewange simba line ebyazimba edda jangu ebitamera kola bwoti kwegamba yogerera ekyo make a research on what you can manage to do si buli kimu kubanga ne mu malwaliro abayivu muwulira mulimu bagayi mulimu aba psychiatrics abajjanjaba abalabi mulimu abajjanjaba abakola ENT abajjanjaba ebi amagumba aba surgeon buli omu alina kyakola tulina aba pharmacists tulina aba medical doctors tulina aba nurses lwaki gwe buli kimu gwokikola gwe nansi gwe doctor gwe musawo gwe muki my dear
baba bafera hapo tobera mufere ndowooza naye babulamu okuyigirizibwa n'okukugulwa ojjanjaba sukaali ojjanjaba ebizimba ojjanjaba simanyi ensundo aniya wajjanjaba olususu gwagaba amaanyi g'ekisajja gwajjanjaba kansa ebyo byonna byonna tulina okukola kyokubyetegereza kaakati waliwo ebintu ebigenda mu maaso omuntu nga Dr. Nambakya bwagambye nti olino agamba akoze juice ate nayogera nti nteeseemu yakola ku maanyi g'ekisajja olaba abaana baffe bagenda okula nga tebakyalina maanyi ga kisajja kubanga omwana ajja kulaba akajuisi bakalanga akasanze kakola amaanyi ga kisajja akamire nga tamanyi nsonga ki okunywa ekyo bwe kibanga juice abeera juice so saakola amaanyi g'ekisajja ate ng'oli kukiranga publicale abaana baffe abavubuka basobole okubinywa mwana ajja kuvubuka alepinge banne alepinge baganda be ng'akamnywedde abadde alowooza akajuisi kumbe kamuleega waya kugamba ogenda okulaba ng'ensi etabuka butabuse bannaye bannayuganda tweddeko tujja kuleetera abaana baffe ebizibu endwadde zigenda kweyongera leka njogere kale nyimiriza olimbuzo mwebale nnyo nze kubuulira ebintu bino ebimu tubiteekemu okumanya n'okutegeera ngenda kukola program nzije osomese abantu nti omuntu wali akatungulu kamuyamba ki mu mubiri okitegeera waŋŋamba nti simanyi we mba njagala maanyi g'ekisajja nina kulya mmere ki olina ebintu bye waŋŋambako nabikubuulira okugeza zubra just we massaging nga kigaji kati abakola soko kadde muleka bawulirire abantu baffe bakola masturbation abo batulaba olina kukola otya siga kigaji kyokka kigaji okikola otya nakyo mu kifo ekyokubeera nga weteekako chemicals okola biki simanyi oyagala ogejje kimala kwata ekigaji kiwaate jamujjeera oyo massagingako tasiiwa muganda wange oyo ali ku kamera bamweta masembe so baganda mama lususu ono ngenda mufuna akugamba nti gwe ali ku masturbation ekigaji kisobola okuyamba zubula neterera negitereera bulungi nnyo nobeera ng'oli strong sikumiraga wekeweke ddagala wali okola masturbation wanafuwa kakati ofunye omukyala tosobola yadde okumala seconds ebbiri ng'oli mukulya emmere ebyo byonna byonna bwetunuulira ng'ozalayo ennyo baani abazimala ezo gyebali nga ye olukwata buma bwati n'ateeka mu suwaani bwatirabe ettooka omulundi gumu oluteeka mu binyeebwa nga kiweddevu nga kyawededde kati kyokka ava eno yeepika akugamba nze simanyi olutuuka wali papa nga ogenda okuddamu okuwulira olwo awa nsonga kimwe bakazi awa nsonga ki awo omukulu wamala nakooye nnyo mama lususu ngenda kukunoonyako abantu osomese abantu onjogeza binyolwaleero bannayuganda abakazi bakomplaininga nnyo bagamba abasajja bawa nsonga ki abasajja mu mbeera ng'amaze otondoka mu ddakiika bbiri bawa nsonga ki abakulu nakooye nnyo sitera kubeera bwenti emanye ennaku zino ena byendowooza bingi naye ng'ate omugoberera nnyo n'omufuula mukwano g'abasobola okubuulira ensonga lwaki it happens oluusi biba bikola byeyakulira mu buvubuka ng'akola masturbation nebanga olaba oli atunulira kifaananyi nakuba obufaananyi naabanga asobola okwecompletingisa kyayagala kitegeeza waatuukira kuli olaba amaduka kukwata bookya nnyama n'owulira nga wena ovulubanya ogiridde n'okwekomba neweekomba olwo ate bw'otuuka ku nnyama eyo ku suwaani n'ogikwatako giteeke mu kamwa tebaliyo muwayiriza abasajja mbu bamala mu ddakiika emu omusajja akuzaddemu abaana nga 6 naye muba mwawuka naye tomalako biki ate awo obufumbo tubyawula na kino kye tuli mu kugezaako okusomesa eggwanga awo oba tewatuuzibwa omusajja tebamulangira kyali balangira nnyo tebamulangira kyali olina okubeera nga obeeramu n'akasengejja kabe ng'akukoze ebifaanana bitya kubanga bw'obuulira saawa eyo ayagala ate amulozeeko awulire kikyoyogerako kituufu si kituufu oba ontegeera amalususu tulekeraawo emboozi eno ngenda kukunoonya abantu bategeere ebintu bino akunnyonnyola ebintu kikyolina okukola oli oba mugamba nti olaba gundi oyo mulwadde nti nze nja kumala kutuukayo tukeyonda nkakase oba bulimu
okitegeera kyeŋŋamba kati kyekimu n'okugamba omuntu ng'otule ogende ku Facebook omulangireyo gwolaba atamalaako ali bw'ati oli ajja agamba bakeba batamalaako nze nako okulusana njagala omuntu nga mbeera naye empewo n'etanfuuwa mu buli olaba bwamukutwalako gwe gw'obadde owaana butamalaako n'olw'ensonga eyo twekebere twebeereremu nze ngamba bagala okujjanjaba abantu obulungi babeeremu n'obwesigwa ate baddeyo basome nange wendi wano nkyeyongerayo wano si wenkomye tebabagamba nti mmaze ya nkyeyongerayo era lumu nja kubayita nga tula ekidi erinnya